njagala kugulira naawe kwogera naawe ku nsonga ntonotono oba omutwe mutonotono okugamba nti omukisa oba amaanyi agali mu kukendeeza ebigambo gye tukoma okwogera ebigambo ebingi ate gye tukoma okwonoona. Haleluya. Ebigambo bwe bikoma okuba ebingi ate twesanga nti ate tuyingidde okwonoona. Ate n'okutambula kwa Mukama mu bulamu bwaffe kukendeera bwe tuba nga tulina ebigambo ebiyitiridde. Olwaleeko omuntu nga tasobola kusirikako omukubira ensiku era kyoyagala omugamba n'agibaka n'atandika ekyo kwatagala mugamba tonakituukako naye ogamba katonda kye ngenda mugamba nti kyekagala okubuulira. Kati ebigambo ebingi tebireeta kubeerawo kwa Mukama. In fact bw'oba oli muntu wa bigambo bingi ebiyitiridde n'amafuta ga Mukama gakuvaako wanika kuliko. Waliwo kirowoozezaako. Waliwo bw'osalamu okusirika, waliwo abasamize bo bategeera bino ebintu. Nze kineewuunyisa nnyo abantu abasamize bategeera ennono z'omwoyo okusinga balokole. Waliwo omusumba omu yali musamize n'alokoka agamba nti yatuuka mu kanisa n'alaba obujega bw'abalokole n'awunga n'agamba mu nsi eri gyetuluma eri tuli siriyasi. Omusamize basobola okugamba weebaka ennaku 7 mu malaalo nga tolina gw'oyogedde naye n'akikola. Naye omulokole ayogera kati kumulaba mukatoka yambadde labodi emotoka yani oyo asabirawa ebigambo biba bingi nnyo. Tuyige omuze ogw'okukendeeza ebigambo kubanga bayibuli egamba ekyakanzibwewo bwenti engero 10:19 bayibuli negamba nti mu lufulube olw'ebigambo temubula kusobya, naye oyo aziyiza emimwa gye akola ebyamagezi. Kubira Yesu yekalo mulabisabata olufulube siba kyekitegeeza naye kirina bitera ng'ekutiya y'ebigambo. Olufulube lw'ebigambo kutiya pipa n'amba ey'ebigambo kasita obeera n'ebigambo bingi ku mumwa ng'owulira amazima n'amafuta go gakendeera. Bwe mba ngenze kuweereza nze abaweereza abamanyi balowooza nti akasajja kukeepanga tebamanyi ennono yange. Nigenda ku kituuti mu ssaawa endako oba essaawa 2 ezitako. Kakati ekinyogeza ku Bobi Wine kiba kiki? Ekinyogeza ku Besigye kiba kiki? Ekinyogeza simanyi gavumenti kiba kiki? Nze obudde bwebyo basibulina bwe banga n'atera okuweereza Mukama. Nazuula ekyama Mukama yakiyiraga nti bw'okendeeza ebigambo byo Mukama asuula bamalayika okutambula naawe. Kubanga kitegeeza nti gy'okoma okusirika okendeeza emikisa egy'okwonoona amaaso ga Mukama. Basemaaka ekyokubiri 18 tugenda kutandika n'olw'ekumi. Waaliwo kabaka eggwanga baliyita ery'Obwasuli Asiriya. Eggwanga eryo lyalina amaanyi nga kabaka waalyo w'amaanyi ng'awambye obwakabaka bungi obulala ng'awangudde entalo. Kati ekiseera ne kituuka obwakabaka bwa Isirayiri obwa Juda nabagambako nti Isirayiri yalimu ebitundu bibiri kukitukira waliwo North ne South. Kati Juda ye South waliyo kabaka gwe baali bayita Keezeekiya. Bayibuli egamba nti mu bakabaka bonna abaafuga Isirayiri okuva mu mulembe gwa Ezekiya teri kabaka yayagala Mukama nga Keezeekiya. Amina. N'ajjawo ebyetoogo byonna n'aleeta revival mu Yuda, n'ajjawo ebyobuzizo byonna n'ateekawo ensinze entuufu n'agamba tuddeyo tusinze Katonda waffe. Naye ate aba akyali awo kabaka wa Asiriya n'amusindikira spokesman we sipiika we n'amugamba kakati bwe Keezeekiya twagala kulyawo okujjako ng'otubadde bino wamanga. Keezeekiya yali musajja wa mirembe n'agamba banange feeza n'ezaabu ze munsadde sibirina naye kye ngenda okukola ngenda kuddayo feeza n'ezaabu ze twateeka mu yeekaalu. Juda baazimba yeekaalu ng'erimu feeza n'ezaabu mungi, Somalia yagizimba otukira n'atemawo ezaabu yonna ne feeza n'abiteeka kumbalaasi oba n'abisindikira kabaka n'agamba emirembe gibeewo ntaddeyo feeza naki nkubadde ebyo Mukama wange. Ani ategeera kye ŋŋamba? Naye ate newankubadde yamuwa ebyo byonna ng'agezaako okuteekawo enkola y'emirembe oli kabaka yasigala agamba wadde ompadde bino ngenda kuwamba. Weyosiganyako abantu bwe bati okoze kyonna ekisoboka okuleeta emirembe naye wadde ogikoze gyonna asigala agamba gwe tojja kumanyiira. Agenda n'agamba kati nayiba wange gwe esezo saagala ebiriwa n'okijjawo amazzi otago gayiwa n'oleka gayiwa. Kakati bwe mutuwaganira ekiro bimusirika naye buli kyokola kyonna eba kyekwasa naye nga yakunoonya
n'amusindikira omusajja asoma 19 basema ekyokubiri 18 najja n'amusojja n'amugamba mugende mugambe Keezeekiya ng'atuma ababaka ba Keezeekiya mumugambe nti kabaka ow'amaanyi wa Asiriya ayagala kutwala byonna bye yeetaaga. N'amugamba kati weesize eki? Let me read it for you. That says the king, the great king, the king of Assyria. What confidence is in you? Where do you trust? N'amubuuza n'amugamba gwe weesize eki Keezeekiya? Nze kabaka w'Obwasuli nsindise omusajja wange anjogera mu betta Rabusake. N'amugamba kati bwe tugenda kulyawo weesize eki? Kabaka teyamudda. Yabye ekyama ekyokukwata zipu n'okiteeka ku mumwa n'osirika. Nze nkirabyeko. Okulabira ddala ng'olutalo Katonda alukyusiza n'alukyusa ne luba mu ddirisa n'aluteeka mu lugi. N'ogamba oti eky'Omukama kati. Mutegeeze Keezeekiya kabaka wammwe oyo. Bw'ati bw'ayogera kabaka w'Obwasuli. Kiki kye weesiga? Nga mu butuufu bw'otuulira amagye g'Obwakabaka obw'Obwasuli n'otuulira n'amagye ag'Obwakabaka obwa Yuda naawe otumanyirawo nti omwanguzi yaani. Teweetaaga kubuuza. Naye ate bw'obanga okimanyi nti bw'oli munafu ng'oyagala kuwangula olutalo ne bw'wafuna okulumbaganyizibwa sooka osirike okakane. Eyo nayo nnono ya deliverance. Omanyi lwaki abeegayirizi mu kanisa abangi basinga okubanga ebizibu? Anti ozala tambula makanisa atula bali yekwata mu kiwato bati ng'asiibula esaala nga n'akabira batereyo n'okabadda mu manya akwata ku Mukama ono. Naye oluva mu saala bati wesisa obulabo olaba kyoyaze leeti abadde anoonya sente z'enjiriza akaweke talina oyo mukopi abaali awo n'ajja ku musumba olaba oyo musumba bamuwadde sente nnyingi okuveeyo takiwaddeeko oyo weebuuza kyokolaba lwaki abeegayiriza abangi tebasobolwa. Naye ng'ate esaala gy'asinga owulira nti y'amaanyi experience gyefunye nabo amakanisa geetambuddemu biba bigambo tebakontrolinga mumwa gwabwe. Eyo saddaaka eyogamba nti ze kansirikeko ntunula embeera nga weemadde lina ensonga y'okwogera. Omuntu yali akusindikiddeko mesegi n'akusomera bwe tebakusomerangako. Omuntu asobola kusindikira mesegi ng'akusomera mutuufu mu mujeero oyagala omudde kusigira oyagala naawe omwagi omuyisemu egaali kabe kasinye ne piki naye yaweefuga n'ogamba naye omanyi olw'emirembe eno mesegi sigenda kukola ki sigenda kiddamu. What am I trying to show you? One of the strategies of the enemy to kill your anointing, one of the most effective weapons the devil uses to destroy your relationship with God is called the provocation. Bakuyita kukola ki okukyokooza. Kitala sitaani ky'asinga okukozesa ng'ayagala kujjako amafuta go ng'ayagala kujjako levo gy'obadde otuuseeko okufuna omukwano ne Mukama bakuyita kukyogooza. Kati bw'oba mugenzi bwe bw'olaba muntu ng'akugolokeddeko lukamanga mumeemeeyo otegeere ogambe naye wano ki ekigenda mu maaso. Sitaani aba ayagala kuyiisa amafuta g'omaze ebbanga ng'okukuŋŋaanya. Nagendako okuwulira ekyoba kino kibagamba omusumba n'akola ki n'ankudaalira n'agamba bakuleetera emmere zenenga sitera kulya n'abasumba gurupu ezo emboozi ezo naye kuno ne banvaka ne banteeka ku mmeeza nensirika nga ndi ku mmere yange nensirika oba nagerako kagambo ki omusumba n'agamba olbyagende gya kitulu ayiwedde ekyeyo nensirika n'abagambako bwe bankwasa kano kanakazinda n'avaayo Mukama ndirikulabaza ng'akyuka ate obuzibu bwajja nti yali alina okubuulira nze ng'anvuddeko enjiri n'emubula nkuwulidde amazima. Ebigambo gy'okoma okubikendeeza gy'okoma okusika obukuumi bw'eggulu omuzungu gy'ayita backing. Beera muntu atayogera bingi weewaawo akamwa baakakuwa weewaawo omanyi n'okwogera weewaawo omunange osobola n'okusomera omuntu naye fuuka omuntu afuga ebigambo by'ayogera mu lunaku. Ekyo bakiyita kitala kya mwoyo. Bintu byakugamba ng'oyinza okulowooza mboozi. Kakati Rabusake n'ajja n'amusomera n'amugamba gwe tosobola kuwangula kabaka w'Obwasuli. Ky'okola waayo bakabaka bwo mu mirembe kuba bagenda kujja musatu. N'amubuuza oyagala gamba abantu nti Katonda wa Isirayiri asobola bataasa. Ngulirayo eggwanga litulumbye nga Katonda waali alitaasizza. N'amuwa listi y'amawanga agawera atanga eri twagikuba tebalina Katonda.
omusajja n'ayogera ebigambo eri kabaka wa Isirayiri Yuda mu ntuufu nga waliwo reason ez'okutya nga waliwo obukakafu nti mu buliwo ne bw'okola otya tosobola kuwangula mu nsi ya Bwasuli kubanga amagaali ag'ebyuma Obwasuli bwe baali bakabaka mu gakola bwe baali bakabaka mu kukola obusaale bw'ebyuma kwegamba nga mu buliwo n'oboolaba olutalo nga mutuufu Katonda bw'aba tavudde mu ggulu Isirayiri batinyawo waliwo olutalo lw'oyingiramu nga naawe olabira n'ogamba nti Katonda bw'atava mu ggulu ku luno mpwedde kati mu kiseera ekyo olina okukendeeza ebigambo olina okulowooza nti njagala kukucamuukiriza nze Mukama teyampita kucamuukiriza bantu Mukama yampita nkubuulira amazima ag'obulokozi owangule naawe osobola okuwangula ensi eno ekyo ekizibu twalita ekizibu Mukama asobola kijawo zobera onyiri wasatu musatu waliwo Katonda yenna ku bakatonda b'amawanga eyali alokodde ensi ye okuva mu mukono gwa kabaka Obwasuli eyo ensi emu eyo nsi yokubiri eyo nayo nsi bagiwangula nti naye twagiwangula balisi sokukubawo n'amuwa lisi y'amawanga g'awangudde n'amulaga nti bwe Keezeekiya nawe tolimba bantu Mukama ajja kutaasa Keezeekiya leka kulimba abantu nti osobola kutuwangula nti wakubuusa bannyo bakatonda b'amawanga gano g'enkoze lisi baaliwa nga tewabawangula kakati waliwo Katonda yenna asobola kutaasa ensi ye mu mukono gwa kabaka Obwasuli kikyagezaako okugamba ng'agezaako okumulaga nti nze kenzize nina ebigambo bingi ate nsobola okusaanyaawo olwasatu mukaaga naye abantu ne basirika ne batamuddamu kigambo kubanga ekiragiro kya kabaka kyaliwo ekityo nti temumuddamu kubira yesu engalo z'amaanyi obuzibu bw'olina ojaku nnyo abalabe bo ne bakusomera naawe n'obasomera ne bakusomera naawe n'obasomera ne bakwogerako ekintu n'ogenda kubabuuza kikakasa ekituufu oba si kituufu lwaki wantogerako bwe kakana ekiragiro Keezeekiya kye yali awadde yagamba mbasindise okuwulira oyo omwogezi by'ayogera naye omulimu gwammwe kuwulira sikukola ki sikuddamu kyali kiragiro kati ekibuuzo kigamba nti Keezeekiya ye ekiragiro ky'okusirika yakijjawa ekiragiro ky'okusirika yakijja mu kubikkulirwa kubanga Bayibuli egamba nti yali musajja wa mirembe ng'amala ekiseera maaso ga Mukama okumanya nti yali musajja w'emirembe yatuuka ne kuleka okukwata yeekaalu n'agijja mu ffeeza n'ezaabu n'agamba mu kifo ky'okugwana naawe kabaka munnange kwata bino ebintu emirembe gibeewo saani bwatyo bw'akola buli kyolabanga okukyokozebwa biyitiridde saani ky'abaanoonya nti obeeko by'oyogera ebitali kiriya ogulewo oluggi akasaale ke kayite kakube ate olemu kwegayina telibalenzi buli bwemba ngenda kuweereza nga bampisa okuweereza olinya mu baasi kondaka n'akuvuma entebe oluusi zibaako enamba n'otuula ku namba yolina gyagamba enamba yange nga tebisiteekirira olina kyengamba olina okutegeera omulabe n'omulabe n'ogamba nayagala kunsuuza kyennina nali ngenda kuweereza Kabale nasemba okuweereza Kabale lisetebadimbala naye nagenda ku Kabale nali mbulayo ennaku bbiri waliwo omuntu awo n'ansojja natunula emesegi ziri nga mu butuufu naye nga Mukama sijja kuddamu omuntu oyo kubanga bw'omuddamu bwoti kyakuliza kijja kubanga kikawo okusinga kyeyasimbise kiri ate naawe n'ozaayo naye nassa otegeera kati awo ntalo ne lunyoka jjukira bayinza omutunda ekisuuti Kabale abantu 10-12 amina kati olina okutegeera kikyoddamu kikyotaddamu bwe kikusoboka n'oddamu weereyo ebiri ekirigamba Mukama kano kankubyewo nsaba kuntaasa n'oddamu n'osiiringa kiri ekituli ebyo byama ebisobola okuwanguza omuntu mu ntalo z'alimu ebyo byama bigezaako okukendeeza ebbanga ly'onoomala mu lutalo ebyo Bayibuli oba olisoma obuuzanga Mukama lwaki kino kyabaawo akuwa okubikkulirwa kiki omusajja Keezeekiya yategeera ekyama eky'okusirika osobola kubanga oli mukozi mu ofiisi boosi akuligize sirika osobola kubanga oli mukyalo mu bufumbo omusajja akuusa ensonga bw'oteeka ekikopo wano n'akuvuma ate bw'okijjako n'akuvuma ate buli kyokola kiriko akavuyo waliwo olabyeko olwekyo nkikulu negwe nga bwe kyokola kibi bw'osirika musango bw'oyogera musango bw'ofumba emmere musango bw'otagifumba musango bw'oteekamu akacuumaali musango bw'otokataddemu musango bw'oteekamu guliri musango bw'otateekako musango nokakati omuntu akyukirewa nsobola omutala bw'onasiiganga yali alina hoteeri mukono ng'alina bbaala y'omusajja oli watonda banange ndabye entolo naye ziri zitabaaba naye abamusumbaze banange okola lyawo nnyo n'afuka mu bwano bwange
omusajja ono ne bw'okola otya ategezezaako kukyayagala zikimanyi bwenkeera oluusi n'agamba lwaki oganya kukolagaba ate webasikire bwe tolina buli lwaki ogenda kukola nze simanyi kyamukolera bw'omuwaka kyaya ani agambye njagala kyaya ate bwetaleeta bwe tokyaba nti njagala kyaya kwegamba omusajja le yansomera kati waliwo abantu taipu ezo sitaani aba akunoonya waliwo abantu nga tebabeerekeka nabo ekyo kankikubuulire naye aliko omuzimu ogw'akavuyo buli kyokola kiri mu maaso ge kiriko baliyo mu bakyala naye n'amusajja nga yafuuse wantondo omuwuliramu haleluya ate ku bitundu byaffe eby'omubiri ekikyasinze okuyiisa amafuta baguyita mumwa ate ekisinze okuzimba amafuta baguyita mumwa kubanga toja kusanyusa nyiini omutima gugenda ne gujula ekibi naye wakiba obanga tokisumuludde mu kamwa osobola okukyendegyeza munda naye kyosumuludde mu kamwa tosobola kizaayo akamwa sitaani akakozesa nangwawula n'abantu abaali kutaasiisa iwaliwo omukyala gwe namanyako yali awulayo ennaku ttaano okufumbirwa nga mboya mwagala bitya baatamuka nga wabulayo wiiki omuwala yavuma omusajja bakuyita okusomera yamusomera engeri gyatali levoze engeri gyali mumpi engeri gyatali kisaanala okumumanyira era n'okumwagala yamuyamba buyambi omusajja nagamba kiki ne baawukana ng'ate waka balitegeka mikono gyakwanjula omuvubuka n'atula nagamba bw'aba asobola okumusomera bwati nga sinamwanjula kati wamanya nti nanyini waka nga mutadde wa nikyo kigenda mu maaso omuvubuka n'asirika omwana hayi bibi amusomera but what happened between us honey please can you message nga taziddamu n'akuba esimu ekyaddamu the number you are calling is not on the network bagiyita block era simanyi oba omuwala oyo yatuuka n'afumbibwa luvannyuma simanyi sitaani yamukuba akasale oyinza okusala naye sinamuwala mubi nnyo kyamugwako obugwi n'asomera bebi bebi n'agamba tojja kunsomera nga sitakuwasa ate ntwale wakati onsomerera okunsomera kakati kyogenda okukola somera abalala ndowooza nze kansikemu mu maaso bw'oba oli mulokole wa mwoyo oba w'omubiri tekijja kulabira mu nnimi ndeka z'osaba tekijja kulabira mu bulamu leka bw'otubadde munange olwosa ekibazo ne kituukira tujja kulaba mu ngeri gy'ofugamu olulimi lwo kati eyo lengo ndala gy'okulako entalo ezimu n'ozisukuluma bw'osobola 15 bayibuli egamba etya ati Hezekiya n'amuwa byonna nti balina omukisa ababasaayo emmeeme okuzaawo emirembe kubanga obwakabaka bw'eggulu bwabwe emirembe giva eri munda ayitolikanaye kabalo kyasiukiza omuntu gwotasobola okuwangula ne bw'osiibe n'abataano omuntu gwotasobola okuwangula nate etasaba nnyo ye muntu nga ku mmeeme munda eri alikiriya ne mukama va ku bino nti ndi mukanisa nangamba eri munda nti eggulu bwe likuba toki mu mutima gwe nti alikiriya mu maaso ga mukama omuntu wati asobola kusaba esaala ya sekensi 2 n'agamba mukama katonda w'eggulu n'ensi nga bw'olaba nze ne gundi banaani mukyamu mukama gwe musazi w'emisango mu linnya lya yesu amiini esaala egenda tebikiweza dakiika naye lwakuba nti omutima gwe gulikirira mu maaso ga mukama otiisi ojjamu gwako mpulira amazima walaobera abantu abakkiriza mu bisaala by'amalu by'ebigo bino omuntu bw'atyo amagezi g'enkuwa ebisaala byo tobisaba kubanga ojja kufa omuntu bw'atyo aba alina endagaano n'eggulu kugamba aba asise katonda nakugamba katonda taata ate musazi wa misango ate kabaka kati omutima gwe gye gukoba okubakkiriza ku nnamulondo ya mukama n'oteekayo ensonga kyokola katonda tavaayo nga taata ate tavaayo nga kabaka avaayo ng'ayambadde ekyokusala omusango n'agamba ensonga eyo tugisunuddemu muntuufu mutabani wange muwala wange talina musango kati alina omusango ezimusanze katonda bwatyo wakola kati bw'aba bwatyo yensonga lwaki asobola n'okusirika kubanga yamanyi munda eri alikiriya bayibuli egamba nti omutima gwaffe kyegujjudde tetwogera kati bw'aba alikiriya ku mutima tasobola kwogerako bubi wali oli kumwogerako bubi wali oli kumusojja ye asirika omuntu bwatyo aba muzibu nnyo ngulira amazima I'm talking from experience nze neeyogera abiinako obukakafu waliwo esaagala kwogera ku muzindaalo naye nze ndabye katonda ng'alwana entabo naye muvubuka muto ndi mu kisenge kyange yandeetera omuntu anduka layivu mu kisenge nga siri musumba amiina ate nga naye sinayo okugata myezi 6 ng'olokose emyezi 6 amiina ng'omuntu andi bubi sina kyemukoze kakubuka katina kalokoka zinenoneza mukama sina waakubeera ennaku yange eri bubi naye omuntu ng'andi bubi nnyo naye mu nnaku nabagabaka akasingo kange akaasooka kenalimu akokubona emigaso 3 ssaawa 3 ate lunamu n'olya saawa
kisibo era kyali kisibo naye mu kisibo kyange ekyobuto kubanga conscience yange yali clear Mukama yaleeta omukazi n'amuteeka wali ng'alina kukyereriza n'agamba Michael mbadde kukolako bino byonna naye ntegeke byonna Katonda naawe wala kikyogera ku kituutuwa naye ekyo kijjeyo nga sina bwekiwala okulaga nti oyinza okukola endagaano ne Mukama nga omutima gw'omunda eri guli clear eyo yesaala esooka Katonda yagigula nakamaako gezaako ky'osobola kyonna mulokole nti akavuyo akaba waka gy'ova akavuyo akali mu kanisa gy'osaliramu akavuyo akali mu mishoni kalina okuvako kola endagaano ne Katonda oga Mukama nze olugambo lunaleeta akavuyo terujja kuvanga ku nze oba ebigambo ebinaleetanga akavuyo tebivenga ku nze eyo endagaano bw'okikola ne Mukama n'ofuuka muntu alikiriya eri omutima entalo Mukama zakuwanya tosobola zitegeera wala ezimu zakuba nga tobirinako kati ekyambawo ngezaako okukulaga nti Mukama kyasinga okwagala sina saala zo wadde nazaazaagala esaala enaawoomera Mukama ayagala ebeere ng'eva ku kyoto ky'omutima gwange ekiri kiri okubeera n'akasajja ku mutima okubeera n'enkwe beera omuntu nga ebintu ebyo tobirimu kubanga byongerayo ennaku z'oludyo amina waliwo gwenjogera naye nga nange mwembi tuve mu mbeera eteekawo okwekiika ensimu n'omutima ne gwekikiramu ng'ate ayi Mukama nsaba mu linnya lya Yesu ng'enzimu kunamulola zitaba ate wasaba naye oyo waffe tolaba Mukama kazaba byalikwogera ku mbi oyo mwana waffe naawe Mukama egulerega Mukama oli mutuufu amina ebyo byama ebisobola okutaasa okweyongera okutayonoonesa omwoyo omuwombeefu era omuteefu era okwo kwe kw'omuwendo ennyo mu maaso ga Katonda. Haleluya. Kwa muwendo nnyo mu maaso ga Katonda. Ako bakayita kaloosa. Kuna mulondo y'eggulu bw'oba osaba bubanga obubaanyi obuwunya bulungi mu maaso ga Mukama. Kubanga Bayibuli egamba nti esaala z'abatukuvu bw'ogenda mu kubikulirwa 8 olwokutaano nti esaala z'abatukuvu zibanga obubaanyi mu namulondo ya Mukama. Kati esaala y'obutukuvu teva ku mutima gw'obukyali teva ku mutima gw'ekwe teva ku mutima nti olina gyoyogera bibi ku munno ng'ate oyogeramu n'omwinyo esaala eyo tejja kufuuka kabaali mu maaso ga Mukama kijja kufuuka kyonzira kya muzizo ku namulondo y'eggulu ate ne kirwisa emyaka gy'onoomala mu ddungu kale njagala okutegeera okubadde leero bwe bwogenda mu maaso ga Mukama togogana naye Mukama omutima gwange mutadde mu maaso go kyobulaba omuntu asaba eddakiika 10 n'amala abasitegeera kubanga bamusoma n'owongayo omutima gwo n'ogamba Mukama asaba omusaayi gusoke kujjawo ebirowoozo bine badde bika tebirikirira mu maaso gange Mukama badde nsaba tudde mu kussa kimu n'omutima omutima gwange ngutadde mu maaso g'Omukama n'osiikiriramu oluva kwekyo n'oddamu kumwebaza by'akoze Mukama nze ani nga ndi mulamu leero Mukama by'onkoledde nze sisobola kufuna mu hoteri n'erya emmere nesijjukiza Mukama nga bwe yalitambula ku street nga sirina kyakulya sisobola ate bwembanga ninamu akasente teri muntu ansaavinga mbere simuwaayo kasente eyo enkola yange abatabudde nange bakiraba lwaki kubanga mbangezaako okusinza taata nimugamba Mukama naliko naawe nga sirina kyakulya naye kati naba Mukama nkyatambula naawe kati ekyokulya okiyitadde naliko mu kibuga nga mutuufu okulya ekyemisana etendo ly'okuba balaba ng'obuuka mu kyaki ng'otuira tebakutegeera naye akatishaati kange kakuluma kafaanana akakiteeka omuwala oyo atudde mabega oti nga Katonda nnyo nga kankwata bwe kati twasinzanga Mukama etulo eyatuukanga amankwawa neetuuka n'eno ng'olaba ekyapa kizeeko naye nga neebaza Mukama kubanga ndi obulamu neebaza Mukama nga ndogode naye nga neeranki tetuli kiwa egenda kuvaawa gwoloza mboozi zino nga neeranki gyeva nga tetumanyi waliwo omukyala yatwalanga mutawo yanayo obuweereza maze ebbanga asimulanga njagala kunoonya kuba yansimba bulungi nga yalina yapangisanga mu kibuga mu kizimbe ekimu awo nga tugenda engofero naye nga tonayingira waggulu wabangawo restaurant abantu balya enkoko ne chips ne lipa ne fish noyita olugamba naye omuntu asobola okujjawulo n'atuula n'alya bino akikola atya ng'ate waliwo face buli bwoyitawo omusangawo omuntu ajjawulo n'asaba chips nateeko ne lipa ekibumba noteeko n'ekyenyanja nomo n'ekijuisi ekinene namulabye ekyo nekakati walinga nze mubwongo bwange Mukama waliwo bantu bewayimusa mbanze emmere egenda Katonda ayimusiza omwo kati naye mugamba bino nze mbirabyeko naye nze kye nayiga
mubalokole bana betwali nabo era bogenda obanoonyereza nze akyayirira ebisirasa mukama mujeko kupasa imashini yekka kubanga nategere nawo mukama newankubadde zisobola kulya kyamisana newankubadde nga engato yange erimu ekituli nze kati kyenkusiima mukama nti wandokola mutumu nakusembeza nebitegeera kitegeeza kyokutambula naawe mukama nkwebaza ekyama ekyo kyantambuza emyaka nga sirina breakthrough gyenina naye nga mumbeera nina okukakafu nga mpulira nti wali kati ekinsirisa twagendanga ne mufero kikuze abantu menjabalekiseze nga nsirise kubanga tebamanyi kiyitamu ng'ate tokirazaasa nti beri mubi yo nedda otula wali n'osirika nobakimulira bwoti ne bakuwa oluzungu lwabwe ne boogera bino ne biri ne bawa testimone ne bakulyaaddagala mutwala bungereza egala mutwala isirairi bwenotuulya nogaba singa amanyi bwalibuulira ono naye nawe nobeera ize nomukama ngakoze bulungi ibagala kutwala ogenda ddi naye nga ogenda ddi nejodda waka tomanyi ankowo ajja saawa meka ate kukwata lemu bwekanawa kubanga gyakoma okuteekamu nakubudako story maitoketaovi eyo nayo eba ekulinze anini kati nze kuwulya bineegyama naye ekyama ky'okusirika n'otereeza emmeeme eyo mu mutima gw'omunda eri nkirabyemu obwaguzi ezaako okwewala munda eri okubaako n'enkwe lamira ku nsooga bayibuli enveeyo obulungi kabaka keezekiya n'ayuza ebyambalo bye ne yeesiiga envubu n'ayingira mu nyumba yaki njagala kwebuuza ekibuuzo kimu yayogera ki ate kibamu kyayogera kati omuntu bwakubumba lwaki opapa kumutta omulokole bwe baba bakusomera oluusi bumbirako bakusomere si byangu sigambye nti byangu naye nga bakusomereko nze waliwo omuvubuka eyansomera kuba saawa 3 paka 7:45 oza kulimba yansomera mu message WhatsApp okuva saawa 3 paka saawa 6 bwe namubulokinga saawa 6 n'adda ku message z'essimu yanvuma paka saawa 7:45 nampumira n'essimu nayagala kunsomera naye kubanga message awulira tezimala naye obuyinza okusobola kukwata essimu eyo nemwogerako ekigambo ate nekinywera agamba oba nange mubwe faya mutuufu nga anvuma ebintu ebiruma kale katugambe omuntu waba yakuliisako ng'oli bubi nagamba gwe twakuliisa si kituufu wama ate oba tewagirya ati nange negamba sija kulewakanyumire naye wange omuvubuka ne kunvuma bwe kisajja gwe weefuula tikibulogwe tojagala kutukyalira gwe naye twakusuza kituufu nga sola gamba temwasuza nebakayo kyate kinyamere nekijawaffe kituufu kimanyi kikyalo kyekinyamere emyaka ekyo kati onogenda muddamu kyo nobwogenda kucekinga amazima nga mutuufu ande bubi nansomera ekintu ekyo kyansumbuwa nnyo bwenava nengenda mu kisenge kawungezi nga mukama nezirayivesi neziteeka ku kitanda bwenti nga mukama ebintu bino abirabye omusajja ono gunvuma bwati mbadde mukoze eki mukama asaba nti yegwe omusazi w'emisango webanze mukyamu mukama nange onsaba ogunsalire wano muliya lya mukama feesi nsabye amiina kitegeezako okugamba ekyama kyokuba kirya ku mutima atumisa nabbi isaaya mutabani wani oba omusajja ono egejjalwa n'entalo ze kati genda ku lw'14 paka 15 n'agisoma mu nyumba ya mukama mu maaso ga mukama awo keezekiya n'asaba mu maaso ga mukama lindako yakola atya yatwala ebbaluwa ey'ebivumo bulokole kyagala otegere bulungi n'afukamira mu maaso ga mukama n'agamba mukama ebbaluwa eno ndowooza ogiraba kabaka wagundi alikuŋŋamba kino ne kino ne kino ayi katonda wa isirayiri omusazi w'emisango nsaba ontaase mu kino esaala eyo ekolera ddala olw'15 n'asaba mu maaso ga mukama ayi mukama katonda wa isirayiri atula mu bakerubi kikyagezaako okwogera soka okoma omanyi bayibuli bw'oba ogisoma osooka nga nonyole ku mazzi leka gisoma nga bwe twasomanga antemu y'essomero atula mu bakerubi kikyagezaako agamba nti ayi katonda wa isirayiri agezaako okugyayo katonda omusazi w'omusango kubanga atula mu bakerubi okusala omusango gwe katonda gwe weka
obwakabaka bwonna obwensi bwe yakola eggulu n'ensi. Tega okutuuko ayi Mukama owulire, zibula amaaso go ayi Mukama olabe. Koma lwaki amugamba tega okutuuko owulire? Kubanga alina obutaka kutiire mu ndeeri sina buzima kabaka bw'Obwasuli. Mu ndeeri sina muvuma kitamuneki. Kati nina obutaka nti Mukama bwe tusaba okutega okutuuka okusaala yaani ojja giwulira. Ate n'amala kumusira nti gwe kabaka w'ensi zonna, ekitegeeza gwe musazi w'emisango mu nsi zonna, gwaba kabaka musazi wa misango. Amin. Kyekyabaawo 20 Luka 20. Awo Isaaya mutabani wa Amozi ng'ayogera atya? Bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri, kubanga osabye kulwasa Nakaabu. Nkuwulidde. Koma bw'oba oyagala ekigambo ky'obulamu eri obulamu bwo kifeeyo, ky'osooka okukola beera kiriya mu maaso ga Mukama mu mutima gw'omuntu. Okusonyiwa si kintu kyangu, sigambye nti kyangu. Amiina. Kubanga waliwo omuntu mutuufu bw'akola ekitaawo n'enviiri ezikuba ku mutwe. Naye amagezi g'enkuba waananga gwe mu ndeeri obeere n'emirembe newankubadde waliwo abakusonyeza. Ekyo kisikayo eddoboozi lya Mukama kuva ku Namulondo okuyitira mu bwannabbi ne mu bamalayika be. Kino sikikubulira lwakuba ntisomye ku Bayibuli nga tonajja mu maaso ga nabbi yenna, sooka obeerekirira mu maaso ga Mukama, kubanga Mukama ky'anaalaga nabbi eri obulamu bwo kisinzira ku mutima gwo, enkolagana yagwo ne Katonda. Amin. Kati kyekyabaawo olw'asatu-mu-mukaaga ekiro ekyo malayika wa Mukama n'agenda mu nkambi y'Obwasuli n'atta abasajja emitwalo 18 mu 15. Ku makya abantu baagolokoka nga bonna mirambo. Bwe bakikubuulira onosobola kikiriza kubanga tekyaliwo mu mirembe gyo. Ono malayika teyava mu ggulu nga mumwe, yavaayo ng'ayambadde omubiri ng'akuta ekitala n'asaanyaawo abantu emitwalo 18. Isirayiri yajjayo kyene. Kino kyavaawa? Bayibuli egamba nti Keezeekiya ye kabaka eyasinga okutya Katonda, era bwe yavaawo tewajja kabaka yenna eyatya Katonda nga ye. Yasinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima, n'abeera kiriya mu maaso ga Mukama ng'ate musajja wa mirembe, si wa nkwe, si wa ntalo. Ekyo kye kyajjayo malayika okuva ku nnyumba ye. Ng'olira amazima bakwogerako ekintu oyagala kwewozaako. Weewozaako okyamangwa bwalwo nabbi gwenda byegana era nasese nabbi w'amaanyi amafuta gayiika, kati nabbi mulala n'amuvuma n'abako byamugamba mu public. Ebimu simanyi wabitukwasibwa bw'omanyi lyabaweereza byetuyitamu. Omanyi bw'avuddeyo n'agamba olutalo lwange ne nabbi oyo terugenda kukoma, era ngenda kutikonya okutuusa ng'ovudde mu ggwanga lino, tugenda kulaba nze naawe nze ani yanyi, terugenda kukoma. Kati wenabayo okutuuka okunempandiikawo kabisina basa ayiwe man of God. Nze omuntu ne bw'akulira ekintu ku nze tojja n'okiŋŋamba sobola kugamba si kituufu, sisobola. Nze nkiwa tayimu nga manyi omuzimba olunaku lumu ojja gulaba omanye omutuufu n'omukyamu yanyi. Nze sirwana kubanga nze mba nenve ne nga muli kati omwana muto kati gwewolezeeko nga nfunemu ki. Amen. Kati bw'otegeera ennono y'okusirika lulibo omuzimba oguliba wali kasooli wali wamu akawala nga naawe olabako none sigeza amazima gali bweka. Haleluya. Mbirabyeko si gumweru, mbirabyeko si gumweru. Haleluya. Kati tukira Yoshua nga bwefundikira. Recall Joshua when he was attacking Jericho. The instruction from God was don't say anything for 7 days. And he rotated the entire Jericho for 7 days. Once a day. And on the 7th day, they rotated it 7 times. But for a full 7 days, a group of people together, nobody even said hello to a neighbor. It was an oath of silence. There is power in minimizing how much you speak. And it brings angels. We have seen it in the example of King Hezekiah. In the days of Joshua, the Bible says, as he was praying, an angel of the Lord came from heaven and said, I'm going before you to destroy Jericho. Can you tell me, Uganda? Omusajja Yoshua ogenda mu Yoshua 5:17. Bayibuli egamba nti Yoshua n'ayimusa amaaso ge n'agenda okulaba nga malayika muyimiridde kumpi. N'amusembera n'amubuuza oli ku luuyi lwaffe oba oli mulamu bulabe waffe.
ng'ayambadde omuntu ye takimanyi na malayika kubera ye alabika ng'omuntu naye ng'amasa oli n'amugamba sina sente gye ndiko naye nze akulira entalo ku Namulondo nze okukuyamba okulumba Yeriko. Ku biragiro bye yaba Yoswa bayibuli tetugamba nti yakimuwa ekiragiro naye tulaba bye yagamba bali ng'amaze okuvaako kiraga nti ebiragiro bino yabiyita ku malayika ono. Ekiragiro ekyasooka n'amugamba kulembeza bakabona kwata abasajja bonna Abayisirayiri tewabaabaako kyayogera okumala ennaku 7 nga olunaku mwetooloola Yeriko nga tewali ayogedde. Ekitegeeza nti okusirika mu maaso ga Mukama sadaaka mu maaso ge ng'ogyeko embuzi tebasala sadaaka ya nte tuga bali mu mulembe gwa sadaaka y'omusaayi tebasala sadaaka yonna bateekayo sadaaka gye bayita okusirika. Kitegeeza nti newankubadde malayika olebe yali nga atambula nabo nga tebamulaba ng'anoonya pulaani y'okuyumba Yeriko ebisenge singa baayogera endagaano wakati bo negulu yali egenda okuyiika ebisenge tebyayinze. Bino byama bya mwoyo tulina okutegeera ebyama bino ne tubimalayo tulyoke tuwangule kubanga entalo ezitulumba si tono. Wali kamala okuka wayinza kusule wa naye njagala ojjukire nga bwe kugambye abasabizi oluusi batusinga n'okutegeera ennono z'omwoyo. Waliwo abantu abagenda mu masabo ne bamugamba bw'ova wano tubantu bw'oyogera naye wali kubuuza paka waka olwo kiwuliddeko ennono bagimanyi famalokole yibira Mukama tegeera ennono okulokoka si just twakuba omusumba we yegundi omanyi nze nsabiramu amakanisa nze nsabira yegundi papa wange yegundi waliwo ebyama byolina okutegeera mu maaso ga Mukama nebikuyisaawo mu ntalo. Nze nkuwulira ebitonotono kubanga ebimu tutabyogera ku bituuti kubanga ekisooka bajagamba akasajja kepanga ekakute ku Mukama nnyo ekyokubiri oyinza okukiwakanya ate nemba nga akutte zaabu ate neyitibwa amanyi bayibomegamba nti okwata zaabu ate n'ogiwa embizi ate embizi nekitwala mwerire ekitwala ekitegeeza kati omugaso gwa zaabu gwa tegukyaliwo. Kati abasumba abagoma otusembere bakoma kumanya ebintu bino kubanga obaolyawo ekitusomoka tekimugamba. Amiina. Naye nze ndabye Katonda ng'alwana entalo nze ne bwe mba nsaba esaala mbeera muntu eyeegendereza ennyo ng'omanye lwaki kubanga ndabyeko amaanyi agali ku lulimi osobola okwogera ekintu omuntu ne kimubaawo. Kati okwewala ebyo kubanga ojja kumira amaaso ga Mukama akubuuze amafuta gena kuwa bagakozesa otya kati naawe olulimi lukeereze lukozese mu magezi agakuyamba. Si mu kutta abantu ba Mukama si mu kusaanyawo magenda g'abantu ba Mukama. Amiina. Newambadde bakoze bubi bitya olulimi lwo lufuge. Waliwo ebintu ebibaawo okutya nabo obulako obujulizi wano omukyali yali akoozimbi mu buliri nemulabikira mu kirozo nemugamba ikoka jegesukaga awe osegere kintu ekyo. Kati Mukama waba akutaddeke tozanyisa kintu kiyitibwa amafuta naawe olina amafuta biblokule waliwo amafuta mpaka gamuwaliwa kuba yatudde Yesu. Omukazi yampa obujulizi obwo natuuka kane nanyuka nasemba kuwulirako n'omusajja wa Mukama mugwange. Omukazi yali alina kansa omusajja wa Mukama n'amulabikira mu kirozo n'amugamba paawo yemuganda watambula yali tatambula genda ku ddwaliro kebera wayiseewo buli kansa temuli. Omusajja nga n'ekkanisa ye tasabirayo nga sina mulokole nakuba mulokole naye ka abulusi alaba TV n'amulabikira mu kirooto kansa neewona. Olowooza lwaki eggulu lisobola okukozesa ekifaananyi ekyo okutambuza okuwonya omuntu ng'otomanya kumanya nti ali kubonawo naye n'asaba eggulu erigamba kati ku nsi tusindikaani olwo kigenda kusindika mu nsi y'omwoyo asabire eggulu lyabone. Olowooza kyangu waliwo ebintu ebintiisa nange nga musumba omulala namusaana omutawana obaddewa wandabikidde ekyo tetwogera nnyo ng'oŋŋamba imu oweereze Mukama. Musajja ansinga myaka yasooka okulokoka naye bali mu biro bino ebyobuweereza bagalanye eka kirasi ebyobunabbi ebisegete ndoza ye ayinza afuna $1,000,000 yokka aweereze Mukama. Yaba yagamba wakandabikira emirundi oba 2 3 musajja gwe ng'oŋŋamba negamba oliiza ekisebo weesiimye ngamba kale osobola okufuuka mukwano gwa Mukama eggulu libanga linoonya omuntu gw'okukozesa akalulu kagwa kugwe. Amiina. Sirimwana okwogera bingi munange tebagamba akasajja keeraga ekyo sikyeriko jukira bw'obanga onyiiza awo osonye ebitambwe mumoodi ebiraba awo abasiye gwe guba muzimu n'emyene ebyo nebyo open great nga buli muzimu ogwagala kuwanga osobola okuyitawo. Yesu lwaki obanga ogenze muziba Mukama buli gyoteekako ekisiibo ate embeera ekyuka wabaawo abakusojja buli gyewayawula ate n'akuja musinga oba bakazuuka ekite n'akiddamu saani ng'akomunga nti ekyo tukisazizaawo.
Kama hiyo ibira kubigera byo. Ande ko ndo ndisa kadaka ya papa. Ugenda